Endagaano yateekawo ekisinde kya DP Block yateekebwako omukono ebibiina okuli DP yennyini yali ekiikiriddwa Nobert Mao, Social Democratic Party ekya Michael Mabike, People's Development Party ekya Dr. Bedi Bwanika, wamu ne Truth and Justice Pressure Group ekya Samuel Walter Lubega-Mukaako. Ng'eno yali egendereddwamu ebibiina bino okukolera wamu kyokka ebutuukidde olwaleero ng'eno yasigala mu bigambo olw'abamemba baayo buli omu okukwata ekkubo lye n'ayingira ekibiina ekirala. Kyaddaaki ekisinde kino olwaleero kizuukidde oluvannyuma lw'omu ku bammemba baakyo Nobert Mao okuyingira endagaano ne gavumenti eri mu buyinza okukolera wamu n'atuuka n'okuweebwa obwa minisita. Mu ndagaano gye yabaddeyo okukkiriziganya yabadde yakuweweeza mbuto na kuweebwa bifo bagende bakole ng'obulogoyi mu NRM. Olwaleero bammemba b'ekisinde kino nga bakulemeddwamu Samuel Walter Lubega-Mukaako banaabidde munnawe Mao mu maaso olw'okuva ku mulamwa gwe bamaze ebbanga nga bakuutira akadingidi ogw'okununula eggwanga lino n'asalawo okwetiriboosa n'abo be bavuganya. Katonda mulungi, lubadde olwo omusezi n'avaayo misana nga yeetala bwazina nga n'obugumba bwewuuba. Kati nno nga ensi emutegedde ebyo ebintu ebyokwagala okuliira muri DP n'okuliira muri DP Block tetuliiwo lwa busente, tetuliiwo lwa kuweebwa buli mulimu, tuliwo okugenda mu gavumenti tuyambe abantu abakaabidde ebbanga. Mukaako agamba tebayinza kukkiriza bunnanfuusi bwa Mao era kwe kwesamula byonna ebyakkaanyiziddwako nti tebabirina mu mukono kyokka ng'okugenda kwe kwa kukomyawo bangi ababadde badduka mu kibiina kya DP. Aba DP mwenna abali wano sitaani mumwegaana n'ebikolwa bye byonna mubyegaana era mulayirira ddala okusigala nga buli kaseera nga mulwanirira omuntu owa bulijjo. Kale nno bannamawulire ne bammemba ba public mwewuliridde nga n'abasajja abakulu abagamba nti balindirira omukulembeze omujjo wa DP afaanana Ben Kiwanuka nabo nga boogerera wamu naffe. Bano balabudde Mao, Siranda n'abalala basuubira okubegattako obutaddamu kubaako omulimu gwonna gwe bakola ku lw'ekibiina kya DP wamu n'okugenda ku mikolo egitali gimu nga beerimbise nti bakiikiridde ekibiina kino. Nti ababiri abo tebaddamu okweleeta ku mikolo gya DP Block gyonna egy'ekibiina n'egy'opposition. Mao tumuganye. N'olwekyo omwami Museveni bamusibye ekiwaani nti waliwo ekibiina ekyateesezza okukolagana naye agenda kukolagana n'abantu bataano be bano: Nobert Mao, Gerald Siranda, Mayambala, Mbidde ne Christine Mugerwa. Abo bogenda okukolagana nabo sebo twala toyisa mu kiryo kyaffe twala. Munna-DP lukulwe era omubaka wa Buyikwe South mu Parliament Dr. Lulume Bayiga yeetondedde bannayuganda olw'ebbanga ly'amaze ng'abikkirira Mao n'ebikolwa bye kyokka nga tamanyi nti omuntu gw'awolereza abadde yagenda dda mu NRM. Kati abantu bo baatusookayo ne bategeera nti omuntu oyo akulembera ekibiina kyaffe kirungi si mulungi era bo ne bamurejectinga. Okusinziira ku tteeka erifuga ebibiina by'obufuzi omuntu taakyuse nga kibiina kudda mu kirala okutuusa ng'ebula ebbanga lya myaka 2 okutuuka ku kulonda. Era okusinziira ku Dr. Lulume endagaano Mao gye yakoze ababaka ba Paalamenti aba DP ebayingiza butereevu mu NRM ekitegeeza nti ebitundu gye bakiikirira wateekeddwa okubeerayo okuddamu okulonda ekintu bo kye batayinza kukkiriza. Kati kiba kitegeeza nti n'ebifo byaffe mu Paalamenti bibeera mu lusuubo. Ekintu ekyo yakikozesezza ttima yayagadde okuttattana Democratic Party eve ku maapu. Okugenda kwa Mao ne banne mu gavumenti okusinziira ku banna-DP Block kigenda kuwa ekyanya abantu abalala okudda eka baddemu okweddukanyiza ekibiina kyabwe kiddemu okufuna omuzinzi nga bwe kyali edda. Ronald Kitanda, BBS Telefina, Gambuuze. Egumire mu Uganda.